Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa mwongera okuyimirira wamu nabo mu banyweze obwakabaka bwa Mukama bulabisibwe. Mukama abawe omukisa. Shifah, I love you so much. Please don't hesitate to let me know. Thank you so much. Ne tiimu yasiima bwe twamala okukola n'otuwa tiipu. Yali lukaya yasanyuka. Tiipu nagibawa. Yono omukyala bambi yatuwa bonus. Omwami gwe twajja ku airport surprise eyo. Yono omukyala we UK. Yono daba lutaye sanyu watutipinga basanyuka mukwano mwebale kusima ebyanga biba straight biti wagano okola kwolwo baba lya bakola bambi mwebale abatubererawo timu yonna bali balina okukoma ku kisaawe bayene beyongerayo bannange ne batwagala ne banjagala okunsanyusiza omwami wange mwebale kweyongerayo nga tetemina kyemusuubira mwali temwina na kyemusuubira. I had to do so. Nyinza okuba ne kyenakola kitono naye njanga babeererawo in case of anything. Mwami weyisinjiro era weewamwe yafuka weewamwe mbu wafuka weewamwe badde bambuuza si ono omukyala wo oli omwami weyisinjiro bambi naakulamusya ati ndi owambarra naakulamusya Mukama abampeere nnyo omukisa. Hope Shifah don't hesitate to let me know in case of anything. You know my phone. Ne bwompereza voice message ejja kumala olusimba busy. But I love you all. Mukama abawe omukisa. Omwami kaweereze emitwalo 20. Amen. May God bless you. Kale bambi mubeere bulungi. Bye. Bye Hope Shifah. Bye. Amen. Tweyise bulungi kati mbakola bubi emirimu gye luli. Oba kujimanta aliramu. Obirabye. Ladies and gentlemen, Atim Dani oye. Oye. Atim Chair oye. Oye. Chair asoka tubuze kabati mudondi okemba somere jenina wano. Unyo. Teyo na wangu wako. Yebo bone mitima ichiki wano. Chairman tulinze. Okusookera ddala nze kansooke mbuuzeko mwena muli mutya musiibye mutya waliwo abali mu bulala mukko tulana kubuuka muntu bali bulala bana tebuuka bona nsookera ddala okwebaza mwena abazze abansoose wano n'okwetonda nti nzize leeti naye nzizeemu leeti olw'ensonga ezitali zimu na zimu ng'omusajja zitufuga si oli ebbanga so nolwekyo nsaba kwetonda nzizeemu koleeti baŋŋambye ejjo nti ssaawa zijja kuba ssaawa 6 naye nga nina already appointment zabadde zintute nga nina okukeera ku makya nnyo sooke zituukirize naye ngenze kwekanga obudde bunkwatiddeyo eyo naye era nzimaliriza so simanyi tiimu kye yatuyimiridde tutya kiki kyandibadde
Okusookera ddala era nsiime mwena abaze nga batuwagira tiimu chair. Tetusemba era tetukiriza kusemba. Tusembayoko olumu naye tetujja kusemba kumalayo. Kati olwaleero kasooke ndabe nti ensawo ya chairman then awo ndabe ekiddako nga bwe tweyongerayo. Chairman must shine. Yes. Chairman soko otubuulire Shifah yagenda otubuulira agafa mu nju. Tiimu kye yayo okoze oti? Tiimu kye yayo gikoze oti abagisinga 2,000. Ate yagiganye. Otutadde eri mu kyamanyi baasi. Otaddeko 2,000 kati nekibanga ekirabo tekirina nnyini kyo. Abaho fashions abakoze ku mugole agambye aviirayo ssente mmeka tubuulire omanyi wedda gwa tutambuliza aliwo gondi Pamela oba naye yabuzeewo tumugule mune yayambazza omugole naye tumugule. kati munaye sigenda leeta mugole wabwereere kasooke ndira nsoma meseji z'abantu. Mami Hasla, sorry, Mami Elvis, azim na sindike 15. Timu Don. Timu Don. Ampaire Marion, I'm Team Don. I want to send to support. I want to support. Ampaire a number bagenda zikutera yawo namanya leta nakawombe Shifah. Nyambozi ntereyo. Chalisima Agnes, I'm team chair. I'm going to send 5K. Yes. Nazo bazunaba bakikutereyo otekeyo. Yes. Ngabirwe Daphne Mbarara Team Don. Leta nateekayo. Azonga wagidde. Mami Elvis. Ajakuleta. I sent 15 and Team Don by names of Mwanje. It was Sebo Nyabo. Katusime Anita, Team Chair must shine. Ampaire Marion Okitegeera. Jacqueline Narubega. Walo sentences. Okay, 15 yes. Tuzirabye. Is that Team Don? Team Chair. Team Chair. Team Chair. Chalisima Agnes. Kale wetwogerera Team Chair 15, Team Don 15. Tewali ayina kirabo. Kale wetwogerera eyayambazza omugole nga sinasoma message ye wa sente mmeka. Omukyala ava tukubira. Okulaba ku mugole wa mitwalo 5 okusinziira ku mukyala eyamukozeeko. Ayagala namba ya musajja. So meeting ebeeremu ngenda batanza. What is kutanza? To give you mbakube fayi. Kale wetwogerera ekirabo tekirina nnyini kyo Chalisima Agnes sente tuzirabye. Daphne Meron okitegeera Marion. Shifah Adam, good evening everyone. Ngabiriwe Daphne, I'm Team Don, must win. Neta ina kyeyantereddeko. Abikola, agenda bikola. Pamela mbo omugole wa mitwalo 5 ogamba oti. Agambye 5. So, ine kirabo tewali nnyini kyo wetwogerera.
Timu cheya inayo 10 kirabo ikyayo. Ekirabo kya timu cheya timu doni teina kyegamba. Asna good evening. Mai Nabosa may Nabosa Mai, I want to send Omutwalo team chair. I want the number. Take us the number. Ayagala kola ki? Ayagala sindika Mutwalo for team chair. Waliwo sente zenfunye. Freddy Tumushabe. Mitwala 2. Abiri mugumu. Zezo omukyala avo tukubira ntrecho. Amukonfirming nti basitaddeko. Sente tuzirabye. Kamubuulire wano. Mai Nabosa enamba eri 0702 10 Sente basitaddeko mukwano. Oh, okay. Tweyanza Amina. Amina bambi. Kambasabire bitambule bulungi, but in case of anything you let me know mkwano. Back and go tours and travel. Beba kukolera ku byentambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Back and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Back and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Back and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutesi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwe n'abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira. Teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes. Bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde, abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako
olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Kale mukwano. Mayi enamba eya Airtel eri 0702 56 21 57. Nagipiininze kanziremu mpandiike. Waliwo omukyala gwe bayita Jas agambye ayagala yasindise emitwalo 20,000. Ginoonyeza message y'essente ezo sinaziraba. I sent 21K in the morning on Airtel. Kituufu. Nalabye message. Okay. Justin, tuyamba otubuulire ssente ezo zigenda wa? Tumanye za tiimu ki? Kuba zo zikonfamingiddwa nti twazirabye. Yeah. Waliwo message endala entuuseeko wa? Sigaza n'eddakiika 3. Enamba nzitaddewo. Agnes team chair oli yaweereza 15,000 yamaze najja mu inbox. Enamba zeezo mayi na muleka ajje. Zirabe. Okay, omugole wakufuluma. Tiimu zonna zaabise teryagula mugole. I have sent omutwalo for team Nokupowa. Ampaire million. Thank you so much. Next naziraba ziraga zigenze ko MTN zirabire. No. Ampaire sente sinaziraba. Sinaziraba. Okay. Olwokubanga meeting y'olwaleero ya budde. Enamba weziri wansi just enchi. Namba weziri tekawo sente. Yagambye Justin. Yagambye za Omukolo. Emeka. Ebiri. Webiri yagambye za Omukolo tezirina nnyo. Thank you so much. Nakosa mayi sente tuzirabye. Already team done. Emeka. Wa team done. Wa team chair. Team chair ino mutwalo gumu 10. Waliwo Twesije Abel. Yes. Agambye ayagala gisupportinga ne mitwalo 10. Amina. We twogerera team done. Bagisinga omutwalo gumu 10. Twesije namba weziri. MTN eri musanvu 0. I mean MTN eri 0 musanvu B munana B. 10 15 nkaaga mu mwenda. Airtel eri 0 musanvu 02 abiri mu atano mu mukaaga abiri mu emu atano mu musanvu. Kanziremu nziwandiikewo. Enamba kabaziteerewo Twesije Abel. Wanje mukwano. Hosh fashion. Omukyala soko gye tulabe. Ye nnyabo. Naye omwami wange bambi alina akagambo kabadde ayagala okuzzaamu mwami Kadi oyo ne mukyala we. Ye nnyabo. Aŋambye akubiddeko naye ndowooza akubidde ku ssimu oba gy'otalina. Kati ankubire ku MTN. Kale kamugambe. Thank you. Kale mukwano. Tusaba olwokubanga tusina eddakiika ntono nnyo. Abaana be n'abasanga bali ku shero nga omugole Omwami oyo myaka 2 emabega namusanga kwe. Tusaba omutuwe buwi. Nangamba ndifaayo. Nawe tuweyo sabba. Baba mpadde omulimu saategedde nti namusanga agenda London nange ngenda Dubai. Naye nga ffenna tuli kwemerera. Muwulirize. Awo Shifah zegamba okutuwa omugole beetuwoze wiiki ejja beetubanja. Mukwano tubanja 5.
Halo, uno mugole sebo. Hello. Wasibota sebo. Nasiba jo bota. Banze ngo ryo munyisingiro witu. Ndi munyisingiro. Nyondi aho mu Kibungo Kagarama. Uri wakagarama. Sibambikana kushemerwa. Nanye na ninye nakizaho. Muzayikita no manyo wakagarama. Ari Chabinunga. Waji? Chabinunga. Oba ni Chabinunga. Wa muzayikita by the way bohereze kuferwa ati we. Nibahereze tinkumanya bambi kuka. Kita muzayikita tavereze kufagwa bari ari akari gundi akaryo musirikare retired. Hani njana wogwe. Afire bahereze kumuzika. Oh sorry. Yes. Unasamuka tarambiki. Mazima kita kafu. Kitogwa akana swero wikigaragara niyo cyara wakara Antoine. Bambi. Bambi. So nyondi aho Kagarama mu Kibunga aho muhunga. Bambi nakusemera ukureza. Ati orinka? Nyawe nde wakigaragara. Kigaragara. So wabere kutukunda bambi wabere kutugoberera. Na surprise wonkagireba. Bambi mukama naye bare ko mukazi nwakombe kamaka. Yes. Nkara programu na yansemeza na simo mukazi. Bambi mbera yorimu mukama niza kukwiya. Amina. No mamwa muri babiri. Muri kwikirizana. Yes. Tare kitakubasika. Tine kitakubasika mwari mwikirizana kandi naranga ari hagati yanyu. Mwikirizana. Yes. Esare mukusaba muri babiri. Ruhangana atekwa kugihurikiriza. Mazima. No mutekwa kuhangura. Tekwa kuhangura ira ncokorera tukira buhanguzo bumpo butumutambura. Ate cyo wabirota kusubira. Bamburi yakunga inyaka sente kake. Ari kumayaka kore surprise wona gikorro mwambi takumanya ngo ntaza kuruka mu buhanguzo kukirari yecho. Kandi kaninya nabe ninje mukora. Waziri wajikozire. Ninye najikozira nkamukora surprise. Kwenda cyo kumukora surprise bambe okumusima. Yes. Ukota kumanya kirarga mwana usima mucyara wawe. Nyongata kumwe kirargemu. Hato ruhangana byakurete ebyo aho kubuka bikorora kumusima umurikache. Mukuba munse gitaro cyango taro kike. Yes. Bitumaze mawere kutukunda. Era mukama niza kubarabya mu byona. Amina twa nobona nkejiri na sente twazireba. Twasima mazima n'umutera yatwirireho. Nakache konkani mati nechika kubasa kwindura. Mazima takache. Ndro nikahondera chango munonga. Bambe na hope Shifah musara mugwe muteke. Tumutera muchuma mushara. Mukama amuhangaze amuhereza mana muhangaze. Yabo kuba nakore ibintu biri extra money. Nakore ibintu biri extra. Ebintu by'umuntu byose kwasa kumusubira umurebe uje tukunka dadada na wako bikoro bo mutima kagwiyaye. So ranga kamutera ho nkamarayika wo munso. Kunkambwe ni yensi umuntu cyakora. Okumunse cyakubirenti no kora. Wadene turemererwa. Kunkani bwo mutima rango bwa kutwendeza tubene kuce twakora. Yes, bwa kutwendeza. Kwa kutwendeza bambi utekera banga kujya notese kandikamo. Ubuhanguzi buryo misho buhanguzi buryo misho mazima. Buri kimwe cyona ni cyiza wensonga. Era uri abantu hanga kigezo cyakora yo mwiko kigezo kana tuberabire. Ebigezo tuberamire bo nanyo norebe chimpanka chambe na jangu nanye torambasi. So ebigezo buryo muranga namweze cyara kubasa. No kureba akaremera heje myaka ebiri yaguma. No yabaza mukama abwecho. Era nye baza mukama ari yecho mazima. Mazima kandi mbwe n'ubuhanguzi abakaza abantu bo kumbekeka.
era abakazi mani botarayika omukazi hatari enjo nebe yijwire mwiro konko omukazi oranga ko yakutebekanisize yari yo munjo neri getara Mbwenu kambe ndeze urukiko rwonge amina babere kutwakora omushija kankwene namba ye naye kamuwe iyo bambi mwebuzengako kale sebo tweyanza nnyo byonna bannange n'omukyala mutwebalize bwe bityo Okay, abato mugenda kunyimira kayimba atinga atuleeta omugole. Anagenda okunyimira profile. Tewali. Profile ye. nga kyanyuma Bakati. Empya gye twataddeyo yono. Zene Shifah. Oba Hamida agambye atumiddeko mwanyina ggaali. Banange weba ndi kurusegere wano simuvaako okitegeera simuta mukwano tweyanzizo twagala bagamba nti nzi kusenga mga Jituuse wano ano banyina bazibu nnyo. Hi, Mami Hope Shifah. I love you, Mami. Hey, thank you for the love. Nora, love for Nora. Baleto mugole. Team chair must shine. Anyajiganye. I'm paying you million. I'm paying you million. My brother have sent greetings to Sister God. Ye nga bamutumidde nnyo. Kyogamba lavu yaabwe ekyuka. Bannange wendi wano mu bitiibwa wendi Winnie Withan. I wanna send emitwalo 210 to Madam Chair. Yes. Madam Chair. Gundi. Waliwo mukyala bamuyita Winnie Withan ayagala kusindikira emitwalo 210. Ebigira ebiri awo. Ngeri. Naye ate ki? Ayagala namba yokwabazisa ku nnyini. What you do, Winnie? Ateeka okuzimu. Yes. Kwesa namba zimu. Kwera we tunagisoma. Yes. Tujja kufuna. Okay. Atuwe screenshot. Nalisikia kwa sasa. Namusagineza gane timu ndoni. Sente ngasinazira. Timu ndoni batusiga. Mercy, happy to join you guys also. Follow. Thank you so much. Kari. Sunday baba. Hosh fashions. Ne Hope Shifah. Mutuyambi mugwezo mugwezo. Mwaga bateka tusigazane dakika 2 Kutaya. Twagala Omukolo omuleso otya nga gwe katumwa. Emitwalo 2. Ya timu chair. Good. Winnie. Nasali. Siwa timu. Obote 30 simanyi 9. Bananze. Lwenasanga okugenda lwenasanga okolera embalala nali obuti 6 wali kageti banange nali ennyama y'embuzi eyo nga tegwa buwoomi banange ewooma Emusite mumugulirayo bunyama bwa ku kageti wagana okweraga mu kamera walema okweraga mu kamera manager ndi omeka nemusoke muleeta omugole manager ndi wa meka okulala soko ite omugole enkubu Lutaya aliwa Bamba nange kyemano bunyama mbulyana esina bakola ayina yenkoko sente ze z'enkoko nazimuterekera azifuna ku Sande saagala azoonoona oli mutuufu high five oli mutuufu njagala azivaluwinga azifune mu lugendo mba njagala zisookeyo baginoonye eri ku Sande ono yazitwala ye tozitwala ngena zikuwa kwolwa otojja zoonoona
Baida kusanda okereko. Maze mugambe kusanda je akere. Thank you so much. Omukolo kirabo tumuleta. Leba ne mujjukize yatusuubiza embuzi. Yes. Ya Abakosta mugenda kujja ne Costa. ne Costa naye oba Motoka bbiri. Yagenda nze ngamba kufunya. tujagenda bukyala abantu kubanga bamisana. Tuyimbe. Gendo leto mu. Iwe. Ati situbeereko ku tente awo tutuuleko njagala bateekeko tente y'okutuulamu. Obigira nga tuddamu nga mubaddamu basi nga biibaka bane mu tente awo. Kesho tutaya yabo. Kayimba Yakwejala kikoma bya Tuba tukuyimbirako. jatta embuzi yatulinze. Ekikigwe. Nina mukisabo. Kozi otandika lutya? Bana headphones za gadi ziliwa. Ngagala kunkola bubi. Awo Shifah kusana nja kufa n'omuntu. Sandejja. Oyina otegekerayo omugole akayiba. Bwekiri. Bannange mbajjukiza ku Sandejja 17. Ke kasiki. Ye bridal shower. Ye bridal shower ya Millicent. Bana tujenga tuli smart, tulina party. Ye party ya fedalawo. Bambi. Ate mujenga bukyali. Lunch eri wano, mutuke wano sawa 5 ku sawa 7 lunch. Abasaba bambi tubasaba musabe service ey'okumakya. Mutuyambe buyambi tusaba busabi. Musabe esooka. Sawa 5 we are here. Millicent mujja kufumba okuva ku 12 tetuuka wano kunnyanga ate oli mu kufumba. Mbabuulidde tujje nga tuli smart ate ebirabo yaffe bambi ayinayo ekirabo ky'omugole ku bridal shower omugole bamuwa ekirabo naye buli omu kyoleese okibikkula ng'okikwasaayo ge mateeka ga baby shower ne bridal shower Byakyuka. ekirabo okibikkula n'omubuulira munnaaye Kuleetedde ettooke. kano lwa nsonga bweki Njagala nnyo amatooke. bwe bityo ye Sande eyo ye pati yaffe eyozaayoza byonna bye tuyiseemu kusinkana nga bwe tujja Mukama atukuumye we twogerera waliwo abataakeesezza leero fe tukyaliwo ffe baani tuyinza obba abasinga Twebaza Katonda olugendo olwo tebinnaba naye kasa tukyalina obulamu tugenda mba lwakusaba na kusinza tusabire olugendo lwaffe tusabire abagole baffe twesabireko ate n'okwebaza Katonda Tambuziza olugendo luwanvu. Okay. Wetwogerera omugole. Sande banaye tutuuke bukyali. Omugole bagenda muleta. Si ateekako mulimu ne bwe gujja gutya. Abel agambye Kabale will ask for water in a silver. Kabale ajja kusaba amazzi. Vibe jana. I send money for contribution on Shifah's number. Thank you. Thank you so much. No koma timu kimukwana. Bawe gadi ayimbe kubanga yalema okuyimba. Nekyo akyogedde. Walinde nze ndi muyimbi wakyasa. Esente nziridde omumanyi ngenda kukola concert. Shadia. Kabatuletera omugole waffe. 3, 2, 1, 2. Nina mukisa sidogo. Banna. Bamutaddemu olufungo balinga abanyiga mu kichwa.
Wangu. Abana bareka. Nagufuna katavume. Leka nkubike ngarabu. Ndirubirizi gosura wano. Leka mukina tuita wali harabarara we bakom. Takara mwana. Abange mukisana zakwana. Tafitine. Ebiyare mbarume nakurwange. Sidogo nina mukisa sidogo. Nina mukisa sidogo. Sidogo. Nina mukisa. Right center. Atana usaparo ninga guoma. Omanyi. Omukolo waro ni rere ya omi. Kali msinga mlijo tusasulira kino. Roni mujisasule nga mumanyiche mwaso. Mazima. Wechiri wabula. Ananyu mwobo mulaba. Ananyu mwobo mulaba. Tege. Okay, ladies and gentlemen, Yes. Abantu bali online bagambye Omukolo is very smart. Yes. Shifah fashion zebye bimala. Yagambye Justin banange Lutaya amazina Gwe. Yasomerera masomerere. Afeseko Maina Bosase kabusisi I'm back. You sit down, Nangoba Hamida, mashallah. Mashallah. Mwana yono. Vibe kiria. Nangoba nabawomuri. Checho kabale ina kuuma. Baja kutse. Kabale must shine. Mama. Ani kirabo. Ashko chakora mbona sijasora dusoma dusobola akochoche manyi bandi Shifah we bali kwa family eno sanyu bawasana mala God bless you eza katebe mase oliza makatebe anu Omukolo we bali kunyuma mazima so beautiful. Yeah. Namurondo Zulaika. Never gambo. Maria Katumwa amazing. Yes, ngantaya. Sanyuri bulomota. Band. Baba we uniform. Abali mulavu. Bampa uniform yange na jambala dda. Kusima kyo na Afrika. Marion, you're so smart, my Mugori. Thank you. Team zino wamanga, team chair, ne team don. Sigenda kabachira becho kusenjezo. Musigaze dakika mwenda. Kodi musinge mitwalo mukaaga. Mulukumi. Wano team don yabasinga emiliyoni 4. Buli lunaku bana wabyo twatandika kuza bya marega. Ebya marega tula bya marega. Tuli kubirika rate. Oye. That's where I belong. Yeah. Mutandise comparinga byaita. Kale balitaka. Atandise comparinga byaita sebo yo mwana. Batongera akakade tukavemu. Balitaka akade tukivemu. Leta kanyemero kana I don't compare the past with the present. It is okay. Era nakakade tukaniriza bwakaleta nvamu.
yagala okuba ku mutwe neba MC nkugamba wagana okudda mu kamera buli gyogenda bakuza omusimaali Shifah kuzalukuka buli ku makya n'olweggulo ne luli waganda okukola ne baba wa TV Bana client yatusanyisa omukyala lecho yatulaga essanyu bambi era n'engani ipinze ne bafa essanyu ono ngulira obunyama leero Jas ndabidooza gwa bagula ennyama y'owali kageti God Millicent Mwekisi nga mwadda yagifunye dda oyo yabadde yagirabye naye nga kompeti nga tenatuuka ujugule ajugule kisi ya mitwalo bano abagala Millicent awe God kisi waliwo wanagambye babiri meri omugole anyumye nnyo today ate ku lunaku lubiri it will be beyond big up yes nikirabo nangondeza munavayo mu lunyambo she's so smart more blessing to you all azima just nagamba MC Gulida kanyama. obunyama bo baganye okungula baswadde njalya tofayo tujja kusaba abo abalina bebagulire tujja akuyita kola tokola era nakugulira obunyama omulaba alakugulira obunyama obulaba Nakato Angela naye lutaya naffe tetumanye oba muzaala wa simwa suti n'abanaseka Shifah omugole bannange netala kati ate nga nagula obunyama bwaba Mami Elvis Shifah I love you nkwatiddwe na sad nange badde manyi okwatibwa nze nange tebannangulira kati bakugulira ate nze zaali eno tebaleme kungulira natukunda. I'm waiting to see you all here in Kabale near VOK Radio. Voice of Kigezi. Yes. wali nnyo Natukunda akutumiddeko. bannaye omukiga wetu tujja tuli mugwi basi kidde sente ntumu soma bulungi message MC live kiss alone they will sort themselves nakano ajiisha nze meeting ezisembayo MC Millicent agambye ya kisi yawe onolabikira mu kamera ngenda kukugulira sijja oziza obunyama MC sijja labikira obuzize na manager wange uno wawe wagira kuuze okambwala bakubye yaba mukubye sente zinezizze zisome bulungi ampadde sente zino njagala obeere wakisa ayogere we ziraga obeeko kyoyogera yes kuba sente nsajja katukube engalo nga ffe tetunaziwulira ate gye ziraga wonna
kujja tugulira insulini gwe ddaawo Ali mu video kuba fana. Byonna nabikola. Byonna abikola. Atimu Doni oye! Atimu Cheya oye! Oye! Woba badde ku ssente baako ky'ogamba. Za Cheya. Katuwagale engalo ffe. Bagala kumbezange zenda kwamala. Saawa yonna engalo zibwatuka. Eteredde? Omuntu yenna ng'opadde ku ssente yogera baako ky'omugamba. Nassaazi Norini MC weetereeze mukwano nange gyendi. Baasi. Nabalamusija baasi bamwetaba naherwa mwemora Ekyalo tikikabala oba amajambo. naroga Harriet nakaba Amaziga ng'aseka tears of joy. Mirabu bannange Epunida. 20 minutes to go. 20 minutes natukunda network N'obuhama bwabo kukwata buli hari live. Buli hari manyi. Omukolo smart. Yes. Shifah big up. Op Shifah fashions. MC mazima ajira mweno nokola ID mumanyi. Wanje mukwano, how are you long time? Ogenda walanga. Tuina dakika 8 tuvewa. Atimu Doni oye. Oye. Atimu Cheya oye. Oye. Twagala ssente. Masse ozilalwa olizaalwa Masse olizaalwa abusente emitwalo 2010 okusifa emitienda. Masse sente za Team Cheya mugole of course. Team Cheya za Team Doni waza contribution wa Omukolo tubuli za kanyama ka Team Cheya ezange za transport abagala okugenda ku mukolo guno transport wa mitwalo 6 basi timu bakiga Team Cheya. Yes, Team Cheya mami Cheya. Soko kubenda roza Team Cheya. Team Cheya. Team Cheya oye. Oye. Meka sente meka. Ebiri 10. Yes. Emitwalo ebiri. Kati juweze emitwalo 8 mu 10. Juweze 8 10 sibwe kiri MC. Tejuweze 8 10. Naye ate jukira walo n'endala z'okyalemedde. Walo z'okyalemedde. Okay. Jukira tulina yeza aberi ze tulize. Waliwo yasuubize 10. Yawerezeta. Okay. Original. Ebale tuwalira. Kabaita coach yenyini coach original ze wendi mweli. Tusigaza edakiika 7 emeeting egwe.
Timu Doni emitwalo 0. Timu Cheya emitwalo 8. Yes. Kubaita monte atambula eka. Okunjira terikali nga tanywera amazi. Ezekirabo tuziggalewo. O Team Cheya. Great for me that Miranda Vice Chairman, that Namuram Shefo. Banne tuyanzanye ebyo byemutuwadde byonna mbiraba. Tuyanzanye chairman wange ali wano mulungi mu chairman yebale kunyirira. Mwebale nje tuweze obaka bonna mbulaba. Kuwa ne chairman we nje sijoka. Bwe tuli batulaba. Bwe tuli wetujoka. Tuli kiria nyo. Kiria. Okay, mudakiika 3 tuggalawo ekirabo. Timu Doni teyinaayo. Timu Cheya n'emitwalo. Yes. Nana. Toke kansoke mpise. Muwaka wa Millicent tugenda twalayo tanka. Tugenda kutwala entebe mu ddiiro. Park and go tours and travel. Beba kukolera ku byentambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gwe ayagala okulambula ekkula
Uganda olinyumirwe nawe jangu tutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajansi. Back and go tours and travel Ekajansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes enyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna wobeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mmwe n'abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno genda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Muberist buli muntu abadde active emmotoka weeri bagenda ku mukolo listi y'abantu 50 Daira mugakatonda kasita mundekeramu ebifo by'abantu 10 abange ba service providers yes omwogezi bajja basatu babogezi tubajja Masaka ne mundekeramu bano bomba twala nze ne mundekeramu aba Hosh Fashions nabo bali basatu those are 6 nebiranga bakulekera mu 10 era sofa 10 omukyala oli atugambye osanga owe oli atugambye yani owamasaka ne muzeyi waffe ebisigadde mu bikwasaganye ne ba members baffe nabo yes Mama polisi embuzi eri mu kkubo eri tujatambula tubeereeyo mu tenti tubeere motoka zaffe aba tiimu doni mukwate ekiramu tuwe tiimu kyeya yes tushiririze yes
bannaye Katonda agenda wo omukisa abantu abayimiridde naffe. Omwaka ogujja mu kutandike n'emikisa. Bakwase ekirabo. Chairman, timu Doni, mukwase ekirabo. Ani atuwa ekirabo? Ffe tuli wano. Ekirabo. Timu ya kujisuura. Bajana kutyamu leero n'ekyano kyanjawulo. Mpozi Tamugube mu timu ya. Meta. Omunyama w'emitwalo 3 kwe. Oyo mazima wangu. Meta. Jangu wano. Kuganda. Meta. Bera wano. Meta wano. Mutu w'ekirabo mu bitiibwa. Nga muli basanyufu bitya. Yes. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Katonda. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Yabadde mwene ensonga. Nsaba munzikirize sookere ddala okwebaza abatarapinze emaali eno ekyebwa ekirabo kino. Era ekirabo kino kigenda w'abasajja emmekete ababaddewo naffe obukya tutandika eno wiiki yakubiri ezisembayo. Wiiki ejja ye wiiki esembayo ekomekereza meeting zino. So ngenda kusooka ddala kutegeeza abo abaagala okugenda naffe ku mikolo ng'oli eyo ng'owuli oyagala kugenda naffe wiiki ejja yese wiiki esembayo. Tugenda kukeera wano ssaawa 5 akasaawa meka mpozi? Tujja kubaawo n'ekyemisana tubeewo n'akadongo omanyi nti olina amazina ge wagatereka dde oyagala okugalagamuko wano ejja kuba show ejja kubeera wano wiiki ejja ku Sande. So nsaba munzikirize ttiimu kye yewangudde ekirabo kino tusooke tukubire engalo abo abataddemu ssente ku turapinga ekirabo kino. N'ekirala neebaza ba Doni nababagezezaako kulwanagana ne ttiimu kye ya finale nebawangula. We tutuuse kati tulaba omukolo guwedde. Ekirabo kino ngenda kukisindika ewa omwami Kanyama bodyguard bali babiri kambayimirire wakati. Kobulako balebesi.
abaami bano babadde naffe mu kuva mu ntandikwa nga bali serious mu kintu kino so nsaba munzikirize ffenna wamu tubawe ekirabo kino bakisharinge era ngenda kusaba menta owa tiimu cheya asumulule ekirabo kino nga nabo kwe bali akibakwase kanyama era munango menta yabadde omulebesi w'olunaku mulungi ekiseera kyonna oba kitege n'entebe n'embuzi nnya oba onfuna n'akagaali oba kitege oli mukuba ng'akafaananyi wali nga bagambye esaawa ez'amasannyalaze tugenda bannange kino ekirabo tuwadde leero ekirabo kya leero ebirabo bya leero tugulidde jingo nekyakuwa okubaawo kwabwe kwa mugaso mutugasizza nnyo buli muntu alina kyagasa era mwebale nnyo era bwemubeeranga eyo mujjukire nti twakolaganako n'abantu abatusiima era tubatwala nti muli ba mugaso naye kendeeza ebyokunywa nze nafunye omukyala akwagala naye yakutidde lwa byakunywa yaŋŋamba mbu asobola naye kumbeerako tasobola nze amaanyi gennya kale nze nkeera saawa so jingo tukwagala nnyo bambi webale kutambula naffe ebbanga lyonna mukama akuwa omukisa mukama akugulirewo onoonya omukyala mukama ajja mmukuwa naawe akwagala nga Millicent bwayagala gaadi oba n'okusingawo kyakutukusabira oli musajja mulungi nnyo oyina ekisa oli mukozi nnyo naye ekyokunywa tusaba mukama akikole kubanga katonda kukwateko oli handisaamu koona wano I'm handsome and also. Yogerako eri abantu ekirabo ekyo. Ekirabo neyanzize naye ekirabo kitegedde kyofunye. Boto yakunyweramu amazzi neyanziza njagenda naye Kabaale. Neyanziza ndi musanyufu nnyo ofuna ekirabo wekiti. Nebaza Shifah ne menta. Bonna mbeebaza okumpa ekirabo kino. Bana tweyanza nnyo ekirabo kye mutuwadde kyeya okuwangula ekirabo kino nange neyanza nnyo kyakuwa mutaano y'omuzeeyi Tom nekyeya waali wano ne gaadi waali ne menta bonna neyanza nnyo ekirabo kye batuwadde ne gaadi neyanza nnyo
Gadi sebo Gadi sinze yanibadde asaniye ekirabo kino nesenga muganda waffe ne waali wuno nene yanza nnyo kubanga waali ne waliwo omuntu wano yeyogerere wuno yeyogerere bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala abantu mwenna abali naffe mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kye mutukoledde kya makula nnyo ffe baani abagenda okumanya kabaale naye olw'okwagala kwammwe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga nkoze nga vice chairman okuva ku ntandikwa ate maliriza era omukolo wendaba guwedde ngutuusizza gye guyina okulaga mukama yeebale nnyo kutusobozesa ffenna nammwe mwebale kubaawo bannange ntwala omukisa guno mabega oba mu maaso bannange ntwala omukisa guno okwebaza abali online mwebale kubeera okuva lwe twatandikidde nga tukyali wamu essaawa zino ffe tubeebaza nakwese kwebaza yenna mwebale nnyo mwebale kutuwa obudde bwammwe kubanga omuntu okuteekako data alabe Gadi ne Shifah ku meeting z'omukolo kintu kyamaanyi nnyo mwebale kubeerawo bannange mwebale kutuwa ku ssente mwebale kuwagira omukolo gwaffe mwebale kutuwagira bannange sina bwembeebaza twala omukisa guno okwebaza mwena abaza olwaleero mu meeting yaffe neebaza ttiimu yange gye ntabudde nayo kuva lwe twatandika chairman mwebaza nnyo mwebalire ddala ne vice bannange mubakubereko mu bugalo yes abantu abo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kati ku Sande nga 17 yes meeting esembayo tubasaba bannange mubeerewo abali online abasobola okujja ku Sande nga muli kumpi wano musobola otutuukako wano eno yes so tubaniriza mu meeting ejja ate nga yesembayo ojja kuba y'amaanyi nnyo tujja kuba ne bride shower tujja kulya kuzina amazina tujja kubeera n'akasiki so ku Sande tubaniriza bannange mujje mu bungi ate twagala kwebaza mwe n'abatuwagidde mwebale nnyo mwebalire ddala Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa